Chamemanja erinnya lyange lunaku lwakuna tubeerawo wano mu Sabuke essaawa zibeera 12 tubeera tutuuse. Njagala okubategeeza nti gwe atannaba kunyiga kadde ka notification ogenda kuba tomanya nti tutaddeyo oba tetutaddeeyo. Nyiga akadde ako bw'oba wasubscribinga atanna subscribinga. Munna atali kuno omugambe nti byasubwa buli lwakuna byamaanyi nnyo. Nina ngenda kubeera nga mbakolako wiiki eno naye mugenda kutambula okuva eri. Nga mujja muyimba mami ate wiiki anti eggwako enkya lwakuta wiiki eno mami nga muyimba ekigambo kimu mami kati tuyinza n'okuteramu ku buzina nga twavula ffe kasatu omanyi sente kyekola Bubbles Beauty bakola ku nsusuka skin ne kabeera nga kali mashallah tugenda mu kisiibo beera nga olabika bulungi jjukira tugenda kubanga nga tusiibye kati oba olina oteekako ka lip gloss ka skin nga keeko ka glowinga buli kimu ne kibeera nga ate kiri taratibu. Ndi wano eno ne Muzeeyi Kagatto. Oli otya Muzeeyi Kagatto? Gyendi mukwano. You're looking I'm looking good. Yeah, not only good, but Yeah. looking healthy. healthy. Yeah. Buli kimu. Handsome. Gwe Pretty. abantu bagambye okole retouch. Nkyaganye. Olinga takyalina mukazi? Yamulina ddi? Ekisooka enviiri zaakaweke n'ebirefu byakaweke. Nina ebintu bye nkyakwata nabba bwe nti. Oyagala continuity. Obulamu bwaffe omanyi. Continuity. Tetugenda kunnyonnyola nnyo bantu. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya. Jaliya ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo. Atuwaatya emmotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jaliya n'apa emmotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Nezikira mu kkubo wakati wa buli kanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa mmotoka ya Jali? Ate nina omulala ayinza okumpa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egya wansi. Sala zino sente zepa Jali asobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jali. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Va ku bantu. Abantu abavaako. Okay, so embeera bwete bweri olunaku olwaleero bwetulina era tubeere nga tetubasabukira mututegeere bulungi nnyo. Olunaku olwaleero nno omulamwa gwaffe guli nti omulamwa gwaffe guli ku masomero olunaku olwaleero era bw'oyogera ku ssomero n'olubuto lunnuma. Lukuluma. Olunaku olwaleero munnange nno naawe ogenda kuba ng'oteesa naffe. Emiwendo gy'ebisale by'amasomero ebyeyongera buli lukya n'ebikozesebwa kwe kuli requirements n'ebintu ebirimu ebityo nga trips n'ebirala bwe bityo ebintu ebitwala ssente mu masomero byeyongera buli lukya. Abazadde abamu bazizaayo abaana nga bayiseewo ne weeks 2 n'abalala tebannabazaayo. Abalala bakyatuddeyo olw'ebisale ebingi n'amateeka amangi agaateekebwa ku masomero nti bw'oba tolina 70% toyingiza mwana. Abamu baagala zero balance. Abamu baagala zero balance. Waliwo wano amasomero gemmanyi waliwo essomero lyawo awo awo mulangira awo bw'oba ku lusozi awo. Ku lusozi awo omwana nga talina zero balance ba 70% tayingira. Mulimu ebintu bye baafuula ebyekkalira ekintu ekiri compulsory. Byo ebintu nga byo bya mpaka. Nga bya mpaka. Tebiteesebwako. Tebiteesebwako. Kwegamba omuzadde pressure egenda kumutta. Waliwo ekintu kyedeewuunya. So njagala kumanya Mwami Sematimba. Ennyabo. Gwe oteesa ki? Olumirirwa muzadde oba ogamba ab'amasomero bongeze ebisale? Nnumirirwa muzadde kuba nze nange ndi muzadde. Nina abaana. Nange ndi muzadde ne sirumirirwa muzadde. Naffe bizinesi affe ziba zirina okukola. Nze nina abaana sibo. Bonna basoma. Naye
Uganda eno oba twafuna kizibu oba lwakubanga ate abakulira ebyenjigiriza nabo balina amasomero gaabwe kyetutamanyi naye anti kikadi tebasobola kusaawo regulatory authority eregulating amasomero kuba kati amasomero muyinza mutya okubanga tofaayo ono n'akusaba emiliyoni 5 kati wali muwendo gwasalira gwa ssomero ffe twali tusoma anti tulina sekita za mirundi 3 tulina private schools tulina ne kyebayita traditional amasomero agali mu leeni eringa ey'eddiini kati nga manyi gonna waliwo n'aga gavumenti kakati amasomero mu Uganda mulimu amasomero ebika ebi bina waliwo kye bayita private school waliwo amasomero ge bayita government schools waliwo amasomero ge bayita government funded schools ne wabeerawo n'amasomero ge bayita government aided schools ge masomero ebika bimeka gattako n'aka international waliwo n'amasomero kati aga international gali gagwa mu private kuba government erina international schools ekyokubiri tulina okumanya nti amasomero aga gavumenti gali ameka era ge galiwa abazadde balina problemu emu bw'awulira nti omwana wange omwana wono asomera gindi ne badda mu mboozi amanyi omwana bw'asomera masomero omuli bwetiti afuna good friends afuna gondi waliwo kye bayita social friends social capital kati abagamba eri abaana ba minisita basoma mu ssomero bwegati ne bwegati kati bwana asomereyo ajja kufuna emikwano egyo yalowooza nti obwa minisita qualification nti ojja kubeera minisita paka lw'oliva mu nsi paka n'emyaka n'ebisibo ne decades and decades kati tokiraba kakati lwaki omwana wabayireta muleni yaba minisita kakati abazadde abamu ne bakwatirawo abaana ne babakwatirawo obujiga naye ate waliwo balekawo amasomero aga gavumenti nabo omusango ogumungi nyinza ogusajja kuba ki bazadde kuba amasomero aga layisiko gye gali naye abantu baagala nnyo obusomero bwa layisi nina amasomero ga primary gemmanyi tegasomesa kakati njagala kubuuzaayo waliwo wano mu Kampala mbuuliraayo essomero lyomanyi nga lisinga oludi Kampala okusomesa oludi Kampala era mbuuliraayo prominent people abavudde mu masomero ago geolowooza nga siga gavumenti oli ajja kugamba yasomera Kampala High oludi Kampala we bali kwagayina essomero yasomerako awo baliyita Kampala Students Center lyo lya private naye essomero ojja kulaba nga Corollaces kati waliwo n'omusajja ayuguumye eggwanga lino okulibunya obufu wa Corollaces Kyagulanyi nange ndi wa Corollaces bulijjo obbi nange nayita omusajja waliwo abantu aba prominent omulinga mwalimu Ali Mwanje mwalimu Rashid Mudini abavuka ababadde Abudu Yiga bani bonna basomera mu Corollaces yayimirizaawo eggwanga mu sports yenna w'eggwanga nga yayimirizaawo abazadde balina kiri ekigamba nti omwana wa bawulira atanga aliko government aided ali musomero ko government aided naye anti lwaki bwatuuka mu university mwagala abeere government aided nga kyo temukifiirwa mwandibadde private gundi universities gye ziri nga mwagala singa no gavumenti emutwala ku olwo lwe mwagala ebya gavumenti kati abantu balina okuyiga kyebaagala ate njagala abantu bakitegeere nti omwana okusomera ebbeeyi ennene siga emagezi omwana abeera mugezi kyova olaba nti abaana abasinga emirundi egisinga obungi banagamba nti gundi yeyasinze mu Uganda kizibu okugamba mbu yabadde ali mu masomero gano agawana ate gye balowooza nti amasomero basomera ku levo za wansi ate abaana abasinga obugezi gye bava olw'ensonga nti buli kimu akikozesa ki bwongo bwe talina kintu kyonna kyalowooza nti banaamuyambirako mu mbeera bweti ne bweti alina kweyamba yekka naye ekyo tekiwa beetu ssebo tekibawa beetu kusaba bintu nga mulinga omwana abamutuma nti agenda kukola grocery nga ki kye tubatuma kubanga ekitatuukiridde omwana mumutuma mumugamba leeta nekira muzadde nga tetunagenda wala kinyuma nnyo n'ogenda mu katale batunda engatto ne bakugamba nti ziri engatto second hand 7 zino engatto first class kuva ku mitwalo 25 kudda waggulu n'olinnya woojja kati wunzika anti okitegedde kakati nze kyenkugamba mu byonna mulemesezza nnyo abazadde nobalezera obuzibu olw'ensonga nti mulinga kati mwafuuka proboscis batya nti mukuba luseke tutya mukwata omwana ne mumugamba nti buli taamu leeta liimu 2 zikola zikola ki tezikola kakati buli taamu omwana aleeta enjeyo 4
Essomero lya sementi. Ewuwe waka olukozesa bbanga ki? Nange ngamba ssomero simbadde sigamba. Ani njagala nkuwa example nga ndireetinga n'ewuwo. Olweyo lumala omwaka. Kati ffe waffe telumala mwaka kuba tubikyalira. Kati lwaki buli Sunday buli wiiki buli ttaamu musaba enjeyo? Zikola ki? Enjeyo Tulageko ku Africa. tuukawo ku ssomero olabe. Batulageko ku zino ze wakaboyezesa Jukira. ne lukendeera. Kati tukitwale enjeyo kale tuyite bibbo. Kati tuvuddemu entobo. Eno ku ssomero tulukozesa weeks 2. Olweyo. Z'abaana 300 zonna zikola wiiki emu. Weeks 2. Enjeyo ne zikola. Tusobola okugamba nti kati tugeze bwe ba secondary school senior wano yagenda okwera. Senior wano erimu abaana bameka? Abaana 205. 205. Weshegira zenjeyo mmeka? 205. Zera kaba bwayera wiiki eno nejja luba luweddewo. Zibaziweddewo. Munayo obubbi bwammwe ate buli Promax. Botya. Buli Promax lwansonga. Engeri gy'olowooza nti omwana aleeta enjeyo 2 ate aleeta na kino kibrush kino. Squeezer. Va ku squeezer. Scrub. Eyo scrub agireeta ne squeezer. Kakati bwabire. Nezo zikolawa. Zinange ebijo njagala kukugira doomu bibiina office. Omwana mu doomu asula mugundi mu partition yenkanaki. Kankubuuze. Ebintu ebyo tubisaba tobanga muna Kenya tebakubuuza kibuzo nga nebudda mu. Kubanga nze manyi nti mu doomu mulimu ddeeka. Ya 3 naye ate abaana bonsatula abasulako buli omu aleeta squeezer eyiye ne gundi eyiye ne scrub. Squeezer ezo zangu amenyeko obuti obwo. Kati bwe zimala okumenyeka obuti nemuziteekawa tugikozesa kasasiro gyali. Lwaki abaana bano mu holiday lwaki mu holiday temugwa abaana abezeza kutukako obuti ne baddayo ne mugende muziteeke mu wange. Ani yali agisabye ne tugimumma. Bino ebirala tulina babisaba busabi. Omwana baba kisabye tukimuwa. Omwana mu ttaamu akozesa liimu akozesa atya liimu. Taliyo mwana ttaamu amalawo liimu. Taliyo. Ani mu mwezi mu ttaamu tukola ebibuuzo bya mirundi emeka? Tulina booti. Tulina gye tuyita mid-term. Tulina gye tuyita linnya linvudde mu mutwe. End of term nga tetunnatuuka ku final. Waliwo ebibuuzo bye tuddamu ne tukola awo. Kale tukkiriza nabyo. Buli ttaamu ebibuuzo bimeka? Kakati tugende buli wiiki. Nzija alindako buli wiiki. Buli wiiki Friday sembayo buli Friday buli wiiki tukola test. Zennya. Mwezi mamunya. Bibuuzo bina ne test 8. Zempapula kakati 9. Kale tuwadde ne test. Zempapula 9 kuli ku mpapula olukulu. Ate lwaki tubalira empapula? Twaleta 10. Ate mwana ameketa empapula. Akuba already yaleta empapula oluprinting ebibuuzo. Obale answer sheets ze tugenda omuwa. Anti zempapula 8. Kubaka otubalidde muwendo gwo gusinga obunene. Gukuba gukola empapula 8. Kati obazibibuuzo. Kati balade test. Test ebibuuzo kyekine test kyeki. Ebibuuzo like exams. Ate test. Buno butest bwe tubeerawo nti wiki tusomye ku kino. Butwala empapula mmeka? Kisinziira omwana answer sheet zayagala. Answer sheet. Oba kyoyogera tukitegeera. Tugamba answer sheet okimanyi. Answer sheet okimanyi. Andi kati tuli ku secondary. Musomesa. Ekigambo answer sheet kitokitegeera. Kiri ekiti. Tu printing ebibuuzo ebyo. Nkitegeera. Okitegera test tuzi printing out. Omwana n'omuwa ekibuuzo. Good test eba ya pamphlet ya mpapula nga mmeka. Zitera babbiri kati kisiza pepa gye tugenda kukola. I understand. Kakati kale tukitwale nti buli mwana akola test ya mpapula 10. Tuzijje ku 2. Test 4 zempapula 4. Kati wakakozesa empapula 4 ku liimu 2. Anti tugende maaso. Anti balo wasozeewo bbala. Anti ogambye nti tukola ebibuuzo bina musomesa. Anti ne wano balawo n'ebibuuzo bibale ne test yozi bale. Anti kakati zempapula 8 ku mpapula 10. Aha. Kati liimu ebeera kisigaddeko empapula mmeka? Ebeera esigaddeko empapula 4 mu 2. Kati buno obuntu bwe tukola extra mu masomero nga bw'ogamba nti tuprintinze kano. Mwagala kutubbya liimu bannange. Mwagala gamba mutuli babbi. Amukyogere mutuli babbi. Ayogera. Tuuze omwana w'omubuuza empapula ozikozesa tozikozesa. Empapula bw'ogamba nti bwe ziyingira kubeera ndi bakakozesaako 8. Era ne mugamba nti kati ne mujja kola ne extra bw'ogambye. Oba extra bwe buki nabwo buwe 8. Nabwo buwe 8. Kakati empapula 16 ku mpapula 5. Olina mulabi ayagala kunzibisa liimu. Zo liimu muzibba. Zo tuzibba wa. Okumanya muzibba. Tezikola. Deka nkubye ko muzei kagala. Teriyo nanyini simya talina stationary ku nasa.
tusirika busirisi banna teriyo mwana akozesa rimu namba 5 banna muve mu propaganda kati obo yagala nze njagala tuve wano muyingirire kati ne business endala oshegera ate nanyini singa bayina ne hardware waliwo essomero eriri mu kitundu nga tewaliwo hardware ne bagamba nti ya mukulu wa wali kiri bwe kiti ne musaba ne reeke ku ssomero abaana bakolagirika omwana wange bamusabye ensuuluulu kusima miti bikonge asima trenchi banna abaana bamwe balina okubakolerera sife bakolerera nedalindako omwana bamusaba enkonge kusima nkonge ziri mu gundi kati ekyasinze okumalamu amaanyi nagamba ngate abalenzi ojja n'ennyondo ekuula neyasa amayinja tugeze singa nakola kyo mwana baŋŋambye nti osigazaayo fiizi byonobireeta singa benche bange emenyese cyangwa nnyo mwana ogenda wali kusita gundi ku office nabagamba mupeka yono nkwakasumaali fiizi zose bawaayo zikola ki musomesa zikola ki bannaye kati kiringa bona atula mu taxi nogamba mbu enyeenya ninga ate ogenda sasula olingiriza sente zowaddeyo kye zikola oba otuuse bulungi kati sebo lwe munatukanda omudidi school fees mutuwa nsasula okuva kwa sikaali abasomesa ezegedde n'ebisigadde buno bulango simanyaki na bikibi byonna tulikuweemu olabe bwonaafaanana oba oliddayo oliddamu okutunulanga embizi ey'amayumba temubaleeta twabakaka abaana bammwe muzadde osobola okwesomeseza omwana wo temudembadde tumanyira bintu bya kisirusiru nammwe tubasabye bulimu bubiri waliwo amasomero agasaba limu 6 ng'otandika okusaba embalirira bw'ovudde ku ekyo njagala kubuuza sebo mutufuulidde ddala abantu batategeera batya nonsaba seminti ensawo 3 nti ate bambuli bansabye ensawo 3 ate bambuli ye mugumu yakola singa ojja kusomera seminti kakati we naggwereddemu amaanyi ne mbagamba nti kale oba omwana mumugobe baŋŋambye mu ebbaati lye bansaba ebbaati baŋŋamba fuuti 10 bwe natwala 8 baŋŋamba lizzeeyo ate nga baagala geeji 28 nakyo ne bakiŋŋambirawo singa ojja n'osanga ekiyungu omwana waalira emmere nga kikyafu nga kirabika bubi osobola omuzza ebbaati lye linaazaawo okubutaba wakyafu agakutte ekigo abaana baliira mu kiyungu wetufumbire emmere gye bagenda olya kati kampuuzi ebbaati bwe libeera geeji 3 mu 2 emmere tejja twandibikoze kati tulina baana ebbaati bwe libeera geeji 3 mu 2 emmere tejja wagendawo ku kiyungu n'okebera egeeji omanyi n'abazadde muleme kubasaba bintu nga muwaayo muti wakebera geeji nga gye bakusaba yeri kyenvudde mubuuza atubulire kati omuzennyini waliwo ddomo ebanga etonnya nga tulina oteekako ebbaati kati development fund ekola ki zigenda mu jasibini nga bolagaba test tubes ebiseera ebisinga ate development fund ate building fund kati yo renovation ogwo tuganda ate mwana akola science za test tubes babisasula kati byonooneka ani abigenda bizzaawo kakati njagala ombuulire bano batufuulira ddala wamma munnange abatalina magezi batya omanyi kye bayita entrepreneur mumanyi entrepreneur ye muntu atandika business bw'oba otandika business obeera ne capital gw'otandisa kakati mwe capital gwe mutandisa yaluwa kubanga mutusaba ebintu ne mutusaba amabaati ne mutusaba semiti n'ennyondo n'ebika bya semiti bimwagala okuzimbisa naffe kakati tuli ba business patana bammwe era tugenda kukifunamu kati capital waffe yono nzija n'erinnya ly'essomero n'emmoto ebyo biba bibyo n'erinnya ly'essomero n'emmoto libiba bibyo ye capital wange then nendeta ba stakeholders bano ba shareholders bano ne mumpa kasende nedaliko zimbe bizimbe mwana w'amagezi ge muwaga abwerere ate fees zaki asasula basomesa bamusasula fees kuba kusasula basomesa temuguze migabo mu business y'essomero lyaffe mulinga abatuyambako obuyambi okukulaakulanya essomero lyaffe kati umulemuko katono ne Alika Rentals ali awo Boston Massachusetts gwe munange ali ku executive media commenting awo gwe ne kyakulumedda ku masomero ogambe nti Shamimu nze kino naye nga aba Alika Rentals bali awo Boston Massachusetts bakugamba genda ogwo mu Uganda ali mu America obere nga ate opangisawo emmotoka ekibuzo kyange kikyali nti muzayika gattu nga gwo omuzadde ebisale bye baba teekako ebiyitiridde ebingi buli lucha byetaagisa
byetaagisa nnyo ate na bitono nnyo. Kyetubuuza kati tuli nnyo curriculum. Kakati nakyo mwana yeetaaga iPad. Abaana bwe babeera babataddeko mutuminise ssente ezo zennyini nnyini mu bungi bwe butyo. Abaana bafunamu ekiri wathe mu ssente ezo. Era omuzadde aganyulwaki mu kusasula ssente empitirivu. Ate ne mulyoka parking. Asasula emmere. Naye ekinnuma n'oyingira mu ssomero. Omwana wa boarding van yagyetaaza ki? Ate lwaki mutugamba ssente za baasi? Basi yacho mana boarding asasula basi. Ngata asasula owa boarding. Lwaki muntu sasuza basi? Kiziko okubanga hostels oba dormitories ziri wabweru wa ssomero. Nga balina omupiikinga wo. Dormitories zaki? Z'abaana. Ez'essomero ki? Eri secondary. Lyoba omututteko. Nga chomanyi kati ennaku zino abantu bakola ebisulo nga biri bweru. Bannaye obuzibu tulina. Naye ate ekibino owadde. Ate n'owadde bamusaba ssente za basi. Kiri bwe kiti. Kati ate lwaki? Owa basi. Owadde. Kiri bwe kiti. No omuzadde jala mugambe. Obuzibu mulina gwe bojja ku ssomero toyagala kutuuka mu office kwebuuza. Mwali mutuukirizaako. Otuukira ku musomesa. N'omusomesa alina ebizibu ebibye. Alina ennaku eyiye. Ajja kunyiga mu kantu nga tekali ku kuki. Kakati nina kyengamba musebo. Ku requirement list. Sebo twogera ku bintu bibeera ku. Kakati twogera ku kino. Nkunnyonnyola. Ono omwana wa boarding ebisere bisi. Tebabajja kuna gundi sente za van naawe. Lwaki? Olw'okuba ono ng'ate zijjirako ku satura. Satura tefuluma musimanya yekola ku boarding bokka. Eba ekola jjeno ku ssomero lyonna. Eba ekola ku ssomero lyonna ate lwaki abeetambulirira ebyabwe ate lwaki musaba. N'ekyokubiri kyenjagala tumanye. Kyenjagala okubuuza ssebo. Lwaki ogamba abazadde nti baagala genda mu office ya headmaster nga road blocker mugikola ku gate? Babeerawo n'abayaaye awo balanga bano abatunda mubeera ku gate temukkiriza muntu asukkaawo kugenda eri. Gwe mugambe njagala genda laba headmaster. Obunanka Arua. Mulowooza nti nze omwana owange muweeredde okuva mwezi wano. Muzadde wange muzadde baba owulira nga tukubba omwana wo tomuzza. Sebo omwana ye gundi omwana sebo ye customer wange tomuzza. Togenda kubaba nange otusabambalirira. Togenda kubanga tusabambalirira. Sikusabambalirira. Kujja mu masomero muzeeyi. Tulina embeera ya trips then tulina embeera ya swimming. Tulina incident eyaguddewo ku ssomero. Omwana wa ssomero lya Victorious bamututte okuwuga. Omwana n'afiira ku swimming pool. Bwe yafiiridde ku swimming pool ne bamugjayo bujja ne bamutwala mu ddwaliro. Ne bamulekayo. Ne bakubira abazadde nti omwana wamwe tumututte mu ddwaliro naye embeera mbi. Abaaki? Aba Victorious. Essomero ndyogedde kuba post yabadde Victorious siri essomero za Victor. Ono yali ku Pride yawo. Yali ku Pride. Yali omusomesa. N'akola essomero wali. Nenjiraba nendabanga ne ngamba kyadde ennaku zino amasomero tegalina swimming pools. Gatwala abaana bawuge. Naye omwana bw'afunire waliwo omukazi omujjukire yali wano. Omwana we kyesibo gwe kyakuba. Omusuwa guno ne gukutuka. Nze mwanyinaze ye wange ewe yafiira ku beach Entebbe. Omwana takyayogera takyayina kyonna kyayinza kukola naye essomero libuzaabuza. Omwana bw'afunira obuzibu ku ssomero ssebo musomesa. Ani avunaanyizibwa okujjanjaba omwana oyo? Ife. Omwana singa muba batutte okuwuga. Amasomero ag'abaana ojja kudda kukusaidia abazadde. Bw'ola ebiseera ebisinga tuleeta ne tuwa abantu emirimu nga tetulabye experience yaabwe. Omuntu najja ng'alina ebizibu bye n'abiteeka mu baana b'abaana. Experience n'ebizibu. Omuntu alina experience tasobola kufuna bizibu. Asobola. Ne kati omuzadde lwaki mututa abaana bawuge, omusomesa mututa abaana bawuge. Lwaki tobaliiko? Kati ndakyembuuza. Musomesa. Bwe muba mutwala abaana okuwuga, mubigenderera omanyi waliwo ebintu bw'omuba mubatwala kuyiga mmotoka kubeerako instructor waba drivers. Bwe muba mutwala abaana kuwuga kubeerako swimming pool instructor. Kati mmwe lwaki mukirekera muntu wammwe ow'essomero ne mutaengaginga musajja oli? Tebagateeka mbabagala bagenda ebisinga tubatutuusa mukolo. Okukola ki? Just okutwala abaana ku pool. Bw'afa omukolo muba mugutuusirizzaawo. Nyangambye just olumu. Anti ngamba mu lumu olwo singa mwafiiridde. Omwana oyo ye customer wammwe n'omuzadde. Omwana bw'aba alina ekimutuuseeko communicate to the parents ate mutuule essomero n'abazadde mufune enzikiriziganya gye mutuukako. Singa tuba gwe ngeri gy'oli musomesa. Omwana nga tudde mu class. Bw'obeera osomesa entebe gy'atuddeko n'emenyeka. Deske n'emukuba wano n'agwa wali n'afa. Ani avunaanyizibwa? Musomesa.
somero abavudde mikolo gyange kyetaagisa okubuulira omuzadde nti omwana abadde bwati oba tekyetaagisa naye omwana mu ddwaliro omwana bw'atwalibwa mu ddwaliro ne mutabuulira muzadde nti omuntu wo omwana tumututte mu ddwaliro kikola amakulu ebiseera ebisinga oba tuba tutiddemu waliwo enkola yonna gye mukola ku masomero nga waliwo obujjanjabi omwana bw'afuna nga yakafuna ekizibu oba mmwe mubeera n'abaana kasita oli asasula ssente kyokkola twalanso basaba gundi first aid kit gundi fee nazo muzisaba era bazadde emitwalo 15 qualification y'essomero okubeerawo babasaba biki omuntu okwalifyinga okukola essomero license yokka ye yokka gye basaba license n'empapula sebo ffe waffe essomero waliwo amasomero abaana bange abamu gye basomera essomero ekirimu ku qualifications classrooms gundi toilets ennungi awo twavaawo nedda lindako kati nze njogera kuba naawe nkubuuzizza n'olemwa qualifying ng'oli bakusooka ne bakubuuza nti first aid eriwa singa omwana afuna obuzibu kuba ayinza n'okuba ku parade nga temunayingira mu class n'afuna obuzibu ne bakugamba twagala okulaba bwe liba lya kisulo tulabe abaana bwe bakola ki twagala okulaba abaana bazannyira wa kubanga waliwo kye tuyita omuntu okuba ne right yo okuzannya right ya mwana tolaba ensi okukyuka n'abantu abatamanyi byanjigiriza okubibeeramu teriyo ssomero lyandibadde litandikibwa nga temulina we mukolera physical education webale kyogera bintu kukyuka terukyalina bye tugoberera just kekera bukezi ofula special waliwo essomero naliiseeko wa yazimbye ekizimbe kya stories 5 n'ayiwako abaana kiri wali oba ogenda okuguka emaganjo oyise Jinja Kalooli yazimbye stories 5 ssomero ya primary ndowooza embeera ogiraba nti bwetyo bweri musomesa sente zino eza trip zemukaka abaana ne mubateekamu n'ebigambo ebitali birungi tetubakaka tuba twagala sebo sente za trip zakukaka omwana wange oli muzadde nsaba bwema kyenjogera kya bulimba muyina embeera gye muteeka mu baana nga mulinga be musindise bakolime omwana nga buli lunaku alina okukujjukiza trip ate nga takujjukiza ng'akukukulumira banne kyegala kimuteeka ffe tugamba bugambi tuggula obwongo bw'okubuggula n'otwala omwana mu kyuma ky'emitayimbwa omwana wa nasale n'omutwala mu kyuma ky'emitayimbwa oswadde n'okuswala wabula mpulira nfudde n'okufala tugirekera ogireka gasi ate ki nedda omwana wa nasale owange wa mido baamutwala mu kyuma ky'emitayimbwa embalala singa okusoma kuba kuganya abaana bye bwe bakola emitayimbwa n'olwekyo alina okulambula ekintu ekiri beyond badde nina kyenkubuuza mulowooza mba temuyingiriridde omulimu gw'abazadde kubanga abaana obengejinga mu bintu ebibasanyusa for instance okubondinga n'abaana babeere wamu basanyukemuuko abaana bannasale bandibadde babigendamu naye abaana abo okutuuka ku P5 bandibadde bazadde baabwe ekyo kibalekera ne baba nga bakola ki bagenze wantu ne basanyuka muko ne bakola golwaki tomutwala kugamba nti trip ziveewo zaki anti kati ondawuza olaba abaana tripu bwe ziba batandikire ku myaka kibiina wa kya mukaaga be baba bagenda mu tripu kuba bebayetaaga okuyiga okuva babiviireko ddala omwana owa nassale owa middle class bamututte mu factory y'emitayimbwa etugase babatwala n'ekajjansi okulaba bubuliiki bwe babukola omwana wa pitu twamutwalako mu bbeero kati ogamba gwa mitayimbwa mu bbeero okumulaga ki bakola bintu bamutwala mu factory mwe bakolera bbiya abaana tubatwala kitaliya olaba amasomero ago ge masomero Uganda geerina ago ge masomero omanyi waliwo ekintu kankubulira ekintu kimu waliwo ekintu kyemwerabidde Uganda nze twali tusoma wabeerangawo ba inspector of schools nga inspector nze yajja ku ssomero n'atuula mu kirasi bw'ati n'alaba abusomesa bw'asomesa n'asomesa n'amala n'atugamba nti mugende mu break twagendanga okudda ng'omusomesa empale temutuuka okyabalaba naye olwokubanga ati benjigiriza birina enfa gye byafaamu tewakyali kate oyinza okubeera bwe mbulya DEO wa Kampala nze nagenda okukula nga manyi ba DEO ba buli district twalina by then nze nagenda okusoma nga Uganda ina districts 16 nga ba DEO bo namba manyi naye olwaleero toyinza kumanya babiri
kuba okyali yogera nti DEO ye gundi ate kawo n'abiyingiramu nga yakikolako oba okyali ku kino ng'ate gundi yabiyingiddemu diso ate yabikolamu ogenda okugira oti nti ate mwatu gundi bantu bani bagundi RCC nti ate yabiyingiddemu mwatu nakyo kyaliko ekyatardisi bw'anaakuyingiramu ne bava emirimu gyonna gyonna negibanga gyakola ki abateekwa ogikola tebagikola wabula gyafuuka bagipoliticizinga olaba ekintu ekyo byonna babipoliticizinga bwe batyo kakati n'ekirala kati kyenjagala wamma mbuuze omudidi gw'essente gwe basaba nti kulambuza baana lwaki mugubasaba abazadde mugubasaba ng'ate tubamaze ddoba wa ssente ez'okusomesa abaana mugamba mugenda kubasomesa bayige nga bwe basoma lwaki temubasasula ebintu tebibeera ku fiizi zaabwe omuzadde asasula fees ne mumusasuza building fee n'asasula development fee ate jjukira ku fees ne socializing fee 70% ye ina kuba wali kati waliwo ebintu ebitateesebwako olekayo sasula fees yangamba nti ennyondo ne seminti bwe batobireese ddayo ebyo byonna abimaze bw'ati alese ka 70% kalisiiti azze ng'omuzadde akugamba muna backseat bino bimaze olwo ne musanyuka olwo bamusanyufu nnyo mama kutwala twerabidde anti ka 16 balinayo trip mitwalo 24 obadde ogazibere mmeka singamba nimbadde bwezi ate kati tekyandibadde kibi ebiri byonna byabasasudde lwaki asasula ssente za trip obuvunanyizibwa bwani okusomesa abaana bammwe omwana gwe tutwala okulambula nange nakusasudde ebyo anti era tubeera wawo nga tubyogerako naye aba ayagala okulaba fizi okukirabako lwaki ekyo omuzadde lwaki omuzadde okuyigiriza omwana wange ebintu byalina okuyiga lwaki ate nzera mwagala nakyo nziremu okisasula ng'ate nasasudde fiizi lwaki bwogenda mu botiki okugula empale nanyini botiki si yagikwambaza ekyo kirala kyekimu ate atya eyo keya ye kati ffe tetugirina muzadde bw'olaba nga waffe tulipu zaffe za bbeeyi twala omwana nedda ate ekyaki bakola ekibikakatulipu kakaine kasente mitwalo 25 lwaki agirambulira omuzadde asasudde zofiizi zonna ng'ate naawe okiraba olimu abisasudde mu mbeera mbi n'okwata omwana twatiko binstiringamu ebintu by'ekisiru ne mubateekawo ne mubafiringisa simolo ani ate asasudde fiizi tumuyimbiremu omwana alina sente ekibiina ani atajuguza muzadde omwana najja nagamba mami tomorrow is that day everyone is going but I've not paid abasomesa mu mukiteeka mu baana ono akaani emitwalo 25 mutwala wa abaana bwe mugenda okulama omwana yannuma kyeyannumira okimanyi yansabye emitwalo 17 kwolwo bagenda ku trip nenkwata ssente ezo mu bulumi obw'ekitalo nali nina ne bengenda okola ngamba omwana yangambye ejjo bamusiibizza mu musana kubanga tannasasula omwana batuwaayira kakati kyekiriiko ekyo era naŋŋamba nti enkya sijja kudda ku ssomero bansiibizza mu musana kubanga sinasasula ki ssente nenkwata ssente nenzimuwa bwe nzimuwa ne mubuuza nti mwe mwagenza okulamula mwalambuda batututte mu tipu topu simanyi mu tipu topu bwe twavuddeyo nti ne batutwala mu kyuma kya bbiya omwana owa mido kugula bwongo bwa mwana owa mido bwakulaba ng'okutta ecupa amanya kyogenda okuzzaako naye lwaki mulina ettima ate ttima ki batya namukwano gwange akola ku CBS bamusasuza emitwalo 6 egya trip omwana agenda ku trip aba afuluma bw'ati ava mu station ye kuledi ava okumala nankaja omulimu afuluma okufuna kacaayi ng'omwana we alambula CBS ate oba ye omuzadde yalemerera omutwalawo kataafe yanyiiga kataafe ate kwanga anyiigira kuba omwana we yalinga amusiibyawo ku mulimu mama lwe abataliwo nga basiiba ku CBS n'ekirala ezo sente zebasobeza tugenda tugeze mu tiputopu tusasula naffe gundi pass fee oshegera ku gate yawo ekyo sizira buli muntu abayinza okubalira mu mutwalo gagumu ekitundu lwaki mutubba okutuuka ku ekyo muzadde tojja kunsiwukirako mpisa naawe nnyoko omwana w'omutwale togenda tuyisa mu maaso naawe nnyoko bannange mwesomeseze waka obutwala 25 ne bukuyombyayomby abantu balambulira mitwalo 9 basangibwa ku Sapolo Road batunda ngoye njagala obeere ng'oyitawo ekisibo kiri kituuse gwe munnange nekanekana n'abamimizi Glamour embeera bwetyo bwekyali musomesa ku muzadde naye nga musomesa just yeekaza bwekaza naye nga neekazaawo kasusse bannange siraba nsonga lwaki omuzadde asasula trip ng'ate byonna bwe kitali ekyo daddi tewali nsonga lwaki basasula trip muzekera abazadde
bwabana abagala banatwala abaana baabwe ku trips musomesa abaana bintu kati muzadde nkunyonyola tamu ejje twagala laptop ya Apple MacBook milioni 4 buli mwana research waje owe mwana w'ekyokumeka P4 agenda researching balina okumanya social media bwe tudda tubagamba ng'ogamba mutubabba kati bimusomeseze waka buli mwana tumwetaaza laptop ya Apple MacBook eno laptop endala zino tekola tutuyagala kusomero lyaffe twagala Apple ne iPad ya Apple mwesibe 3 tubugene tubanyonyola ebintu mulinga bagamba mbu tubabba ebintu nga mubirabako ne kusomero bibaawo ngaba tubatwala okulambula prison temuyomba prison agenda kumenyima abateeka alabe gye bamusibira zuwa bwe bubbi kuba prison bamanyi nti bajja genderayo bwereere bwererewa prison bagisasulira okugiyingira okusasula kati abaliyo bonna basasula wana abaana balambulawo ki Parliament. National Theatre. Tubaleetawo ne balambula. Balambula ki? Anti mu bye tusoma National Theatre mweri. Kulambula. Gamba Parliament. Parliament yeggwanga. Balambula nyoki. Omwana okuyingira ku Parliament buli mutwe mitwalo ejeja. Buli mutwe mitwalo ejeja. Wayingira Parliament musasula speaker. Ku mulyango. Ogwani. Bane temuntuuza nnyo mugatu banna. Ndagaako kuli abaana bulijjo bajjawo. Mpaayo ku lisiti mujje ku ssomero. Bannaye twagala kumanya abaana balambula Parliament sente bazisasula. Emitwalo ejeja buli mutwe. Buli mutwe mitwalo 5. Baziwa speaker baziwani. Wali oyo omusajja oyo atera olambuza abaana. Gwe mubuuze tumuwayo kafina itumuwa nno. Buli mwana mulambulize 10 nga omulimu gwe sikulambuza abaana awe gwe gumusasuza mu public service. Omuwa akasiimo. Akasiimo bakasaba. Ffe tukamuwa. Nenga bobo biba amasomero. Tukubalirire gwolabe. Omwana alambula ebifo bisatu. Naye abaana ng'endyambi nnyo jibe muleeta. Abaana endyangambi. Uniform zino zemwatandise zakajanja. Omwana okuva Monday mpaka Friday abane kundi ndala. Ekyo kikyate kyo. Muli mu fashion show. Oba bande abera na uniform ndala kulwokubiri nebera waliwo simanya wayambala material muzino na Germany waliwo wayambala nga suit na tie waliwo wayambala nga kaskati karawundi neka bichebi material muzino na Germany uniform nebera ya mitwalo nkaga mwetano uniform yokka ambuza bubuza bwe wake uwo wiki oyambala lugoye lumu bano balika olaba ofuna omuntu akoleza muzadde twagala omwana waba yajja kusoma abenga yajja kusoma weekend lwafuna obudoboza uniform ze zonna naye omwana agenda najja nga uniform teyakazi omwana uniform wabayofa amasomero ge twasomera batugaana okugenda n'engoye ezisukka 2 waliwo uniform gye twambala ku weekend ne gye twambala gye tusomeramu kakati ezo abaana n'enviiri kati ze baagala enviiri za mitwalo 6 kudo tubuuza uniform ezo uniform za cheleta ali fashion show era tukubuuza material muzijjawo okusaba omwana obuwanana bwe sente obwa uniform ngavudde ku kya sente musomesa sirika muko nga tuvudde ku kya sente olaba omukyalo oyo ayoza ku masomero g'abaana balabirya metroni bw'ogenda ku vidi n'otamulaba nti bamusasula atera kusendeza ffe ze tusasula n'otamulaba mu uniform z'omwana we zezibula ebyokulya by'omwana we byebibula buli muzadde oyo golaba ku vidi agenza okyalira omwana gwegendereze bw'aba ava waga metroni wali wamulabeko agenda yayina omujjamu n'ekyeji oba ekyeji era ebiri butwalo bubiri siya bametroni baffe mubawo emitwalo 2 bade zigube balina bawa mmeka muwe emitwalo nga 3 eza fizi musasula mwezi gwa meidi kati olwo omwezi omusasula mmeka emitwalo 2 ate kickback nebeera ya mitwalo ayoleza ffe oba asula naffe abaana bayoleza baani ani biri bya kibiina bale mukyali ku uniform bubakayanya uniform ya mmeka 65 ku sanda abaana balina siba mu culture weya bagigula kusomera emitwalo 4 mweja
Muliko obusai. Kali kyoya baziweseza ku ssomero. Bazikomagira. Amasweta gano gebatusaasuza bwenya mukaga. Waliwo eriko hu. Waliwo erina amapesa bwegati. Naye ate bwe namugamba nti enze eri wapo waliwo weziri nzirete. Ne bangamba ebyanjawulo nnyo eno erina ati material waffe. Busimanye erimu ki simanye esobozesa omwana okulowooza ennyo. Bangamba mbu simanyi bagiteekamu ki omwana bw'ajambala mbu alowooza nnyo. Mbwe empewo eba temugira ate zineze tugule ebweru sinnungi. Sinnungi material koto gundi wabwe siyo. Kakati nina kyembuuza. Ekkalaamu nga sinnatalaaji tewandiika. Ziwandiika. Lwaki oŋŋamba nti leeta ekitabo natalaaji, leeta peni natalaaji, ate liimu leeta lota tuliimu. Lula naye balina gye Lula nayo natalaaji simanyi nangiiti. Simanyi nankanga. Waliwo brand. Waliwo brand nga yeriko yekola obulungi. Kati abasoma nga siye. Okozesa peni ki? Nze Mark Parker. Lwaki tokozesa biiki? Biiki nagenda okizuula nga abasiru gye mukozesa. Okitegedde. Kayina ffe abasigadde abasiru bakozesa ezo kati offe tukozesa natalaaji. Nanyini natalaaji alina kyeya mu ssomero lyammwe. Lwaki singa ngamba ndi ndeese bintu bya kampuni ya wano oba kampuni ki oba kampuni mane ngamba nketufa mwana kuleeta mpapula ze basobola kuwandikako nga zikola oba kuwandisa peni ng'ewandika kyewandika naye mwe ne mutukaana omusente ate bootazireeta ne bakozesaayo ziri ne bagamba nti kakati omanyi bya natalaaji wano peni egula 1,500 ku ssomero gye baagala natalaaji naye nga natalaaji bw'oba ozigula bwali ku box namba egula 600. Tetwagala za mu kikuubo. Wangi? Tetwagala za mu kikuubo. Tuyinza n'okuwandika kye kimwe twasula stroke weeri. Commenting ngaawo gwe oteesa ki ku mulamwa gwaffe guno gw'olunaku olwaleero tozibikira weemale ggoga mu comment section. Kati mukama wange njagala kubuuza gwe nga ali kusaidia bannannyini masomero. Gwe mukulabako naawe ddadi olabanga abannannyini masomero abali mu kupromotinga abaana okwongera okusoma oba bali mu bagoba y'obugobi. Ekikulu kuba muzadde agezaako n'agamba omwana kamuteeke mu ssomero nga mu omulimu gwammwe gwa kuba gamuddeeka. Nze waliwo ekikulu kye nalabye mu bannannyini masomero bano tulina omukisa mu byeera nsaasira abazadde nensaasirirako n'abaana abasomye ku mulembe guno omubi ennyo omubi bwe guti nti bannannyini ekikulu abakwataganya ebyenjigiriza buli omu ayina essomero. Abakwataganya ebyenjigiriza mu ggwanga balina amasomero gaabwe nga boolaba abakwataganya ebyobulamu bwe balina amalwaliro yensonga lwaki olaba nti nno zi famasi zibeera ku malwaliro era bakugamba ntigenda ogule mu famasi gundi ebintu bakugamba ntigenda ku Nasa Road ku plaza gundi mu dduuka namba gundi wewali ebintu ebirungi ebya natalaaji be bannannyini masomero bafuba okulaba nti bakkatira omuzadde anaasobola okusomesa omwana wo ku mulembe guno sooka okuba akabonero ate ogenda ogula engoye endala 3 webe nti weesibyezi. Mbadde nsaba mu buwombeefu obw'amaanyi nsaba mu kitwale ye ateesobola abiveeko ebyokusoma abalinamu kabasome kubanga temujja kubanga buli kaseera mutusaba mbalirira bwe mutugamba mbu ate simanya kino mukikoze bubi kino mukikoze bubi nemwe mukole ku ssomero muteekemu abeeteesobola ffe tubeere n'abeesobola okitegeera kubanga ebintu bye twetaaga mu maaso bigera ba bingi sinakindi omwana ajja kuba asobola okuba nga ajja ne pikipiki ku ssomero bodaboda bajaaji tubasabye ka laptop MacBook ne mugamba musimanya ka milioni 7 nga mwana oyo agenda ogikozesa nga omwana ajja nayo n'agisimbaawo butatuuka leeti mu kibiina vali mu ddoomu ng'akuma kapikika ng'aleka mu paakingi ayingira omubudde buno tewali kyakola ani agikozesa ebeera mu paakingi era bwe tumala ebisu bigundi ng'avuga addayo ku ddoomu tetwagala abaana badde mu kwemenya okuva ku ssomero tuuka ku ddoomu ffe tulina waliwo mayiro mmeka waliwo mayiro mmeka si wawanvu nnyo anti muvanga mugamba abaana tubakuluusanya wawone zino gundi vacho gundi zino zibalese zino ez'ogundi zoteekako ezo 5D kati milioni 3.7 tugenda zeetaga muko mu gundi maaso awo bagenda ku mwezi tulina vacho ze twagala tutandika obbalaga reality okitegedde reality and realistic okuba mu kintu ng'osoma okiraba okitegedde basoma Napoleon amulaba okitegedde ng'ayinga mukwata ne amulabako wano wasomera CRE Jesus naye mumuleeta nkugambye mu vacho kijja bbaamu milioni zo nga 3.7 bw'oba ogiguze ku ssomero ebanga mu 3.5 nga okitegera kati bw'oba ogiguze bweru ebanga mu 4.5 buli mwana
kati nga alina ne MacBook ye wali laptop mumuterako ne tikiti y'ennyonyi eyaki tumutwala bweru emiliyoni 37 mbutukuyiseko nnyo mbutwala tukuyiseko nnyo omutwalo omulambo ogwa dola anti kyovula ate gula bikozesebwa kyovula bankugambye mu buwombefu obw'amaanyi abateesobola babireke kitegeeza mwagadde abaana basigale be bamanyi bakube emisota ffe mulabye abaffe tubakabirira mbu tebasoma bali mutuwesonyiwe mukko tubagamba mbu abaana akawunga tumatidde abaana tujja baleeta nekira tugenda kuteekako okugundi lanchi fi omwana tebagenda kuddamu kulya bintu pizza ziva bweru kakadde tamu laagi ne simolo ya sapu lanchi ndako enchayi Executive Media. Focus, innovate, succeed.